Omuzungu oyo gwolaba akanga badde yoyo Sajiri Meja abadde atambula nga ali mu kulebeeta ewa Kyagulanyi Robert Center mu Sefulia Kimpugugu Kimpana Kimpanze Robert Bobi Wine mbu government ya Museveni eve ku buyinza naye atenda batuli naye wano ku mukolo. Buli muntu ajja kukkiriza mpola mpola gye tujja tutambula mu bulamu nti ensi otoba wekka Katonda bwakukwatako n'ofuna gavumenti ng'eya Museveni ng'osobola okulya n'onywa n'otambula nga tewali akubye ku mukono n'obulala obutonotono kale bwekoze bw'ogamba tusobola otambulawo ekirungi ekisinga ne kitusangirawo kubanga kikwewunyisa nti omusajja oyo abadde atambula nga si mukambwe mulwadde era nga bagamba nti ekiri mu Uganda kibi nnyo naye tuli naye wano ate mumulinamu essuubi yennyini omusajja gwe muwagira omusajja oyo yatugamba nti teyeetaaga abazungu kujja ku gavumenti naye atenda b'abazungu bali basiiba atembeeta era waliwo abaali bagamba Dr. T naye gwe ebiri mu nsi tobiraba lwaki obeera ku gavumenti nja kwegatta ku muntu yenna ali organized omuntu omwetegefu okujja ku gavumenti so omuntu ali mu kugereesa kino kibagamba era mukijje ku nze Bobi Wine yasinga gavumenti okwagala gavumenti obutavaako olw'ensonga ebyobugagga byabikoleredde ebbanga taagala bantu beekalakaasa kuba beekalakaasa ne biiki eyewusa abalaba gyonoona ne baba tebagyonoonye bizinesi z'abantu abajja owuwo okumuwagira bazoonoona n'olwekyo omuntu yenna alina ke yeekoledde yasinga obutaagala gavumenti kuvaako kakati mumulina kwetegereza gwofunirawa buli ekijja olina okufuba okulaba nga olina wooliira ffe tukola emirimu gyaffe bwe tuzimba obulamu bwe mudde bwe museka omulimo gwammwe kujerega naddala abantu baana Abaganda buli kimu mukijerega buli kimu temukyagala buli kimu kibi gye muli buli kimu tebabaagala mwongere okukolima naye wano ntunulawo ndaba emmotoka ez'ebbeeyi nnyingi mu mmotoka ezo ez'ebbeeyi mulimu n'ez'Abaganda bo baazijja wa gavumenti yaziba waba baakola. The essence is obulamu kukola waliwo abuuza Dr. T gavumenti erina byekoze era ebirina tewali mulungi kubanga n'ekitaawo ayina ebimulemye naye the question is gwokoze eki mu bulamu nga gwe okwejja wooli era mugamba nti emirimu gyabula mulimo ki gw'osobola okukola mwasoma ebikoosi ebibi ebitaliiko mirimo okusoma kuwedde temulaba mirimo bwe gifa okutegana kubeerawo mu buvubuka singa omuntu alemererwa okutegana kitegeeza omuntu oyo talina kyagenda kweyamba omuntu alina kutegana nga muvubuka omuntu alina kutegana nga mwana muto bw'ogaana okutegana ebyo bite forget about okukulaakulana mujja komentinga mujja kuvuma abantu mujja kuwemula abantu mujja kufundikira nga muwemudde ne bannyammwe ekyo mukirinde mujja kuwemula buli muntu paka lunaawemula ne bannyammwe naye nga tewali kikyuse n'ekimu ekyo nkibagamba buli kaseera nze bwe natuuka ku kibuga maze okuweererwa gavumenti omulimu gwange gwakulaakulana kibampadde kyonna kasitamba nga nkola gwamanyi oba ojerega gwamanyi oba onvuma gwamanyi oba onteekawa nze tebinkwatako nze najja kukola I came to Kampala to work oba onvuma oba onjerega oba onzisaawa siva ku Museveni bw'avaako omukulembeze addako gwengoberera paka lwe ndigenda mu ggulu ate nkukakasa ne bw'oba opposition nga yezeera empa ekifo mu gavumenti ekisava ekitegeeza nkyakunyiiza paka lwe naafa wali omanyi waliwo n'abatukolimira olinaddeeyo n'akolima alowooza muno obulamu bugenda tebujja kutulema tetugenda kufuna bizibu tetugenda kugenda mu geyeena situgenda kugwa ku accident tetugenda kulemererwa tukyaliwo paka tukyabazoganya tukyabakolera atayagala ng'ova ku peegi zange ng'ogenda nze ndi muwagizi wa Museveni tuli mu Sevenomics abamu temwetaaga na biba bimanyi ebyo bya Sevenomics ate ebya gavumenti tubyagaza ki muganda wange ojja biiga lwampaka oba oyagala oba toyagala ffe katusome katuyige katutegeeze ensi ebigenda mu maaso abeejerega mwejerege abeevuma mwevume ensi etambula nina ekifaananyi kyepostinze wano ekyomuvubuka gwe bayita Bobi Yanga yasibwa kati n'emyaka banga litambudde Bobi Yanga kumpi agenda mu mwaka mulamba nga ali mu kkomera mu byekisiru mbu yali mbuyinza ali mu kuwagira mu kuwakanya gavumenti ya Museveni eve mbuyinza
nso obwo obusiru sibutuukako. Kabaata ayogera statement naga nti bwoyagala okumanya nti bannayuganda bali bulungi fuluma ekiro abantu bali mabala abantu banywa abantu bavuga Subaru ekiro abantu bali embizi abantu bali enkoko nga goli erimu bakuba emiggo olwanira abantu ba wansi bolwanira abatamidde bali mu kwegadanga ne bwofa kulumbeerwa abantu beegadanga nze kyenneewuunya ne bwofa kulumbeerwa abantu beegadanga kulumbeero kwennyini abantu beegadanga ne mukyala we atandika omukwana kulumbeerwa. So kola ekyetaagisa okusooka okuyamba obulamu bwo, ekyokubiri okugasa eggwanga ne Katonda kubanga buli muntu atondebwa alina obuvunaanyizibwa bw'ajja okukola ku nsi eno nabulamu. Era emigga egijja osooka okukubwa abantu maaso ga Katonda ogenze naki. Nze bw'ojja n'osoma Jude, ebbaluwa ya Jude mu Bayibuli, Jude agamba mu lunyiriro lw'omukaaga nti waliwo bamalayika abataakuuma luwalo lwabwe nga bwe twabasomako mu kitabo kya Noah oba mu Genesis. Abasajja abo tebaakuuma luwalo lwabwe, bwe bataalukuuma mujja kusoma Genesis 6 ne batandika okukola ebyekisiru ne basibwa mu njegere balindiridde akaseera ak'omusango. Olwaleero obuvunaanyizibwa bumpeereddwa singa mbulekawo ne ngenda mpambagatana n'ebirala emiggo gijja kunkubwa ku lunaku olw'enkomerero. Kye saagala kyova olaba nze nyimiridde ku luwalo lwange eyandeeta mu kibuga ye Museveni. Saagala muvaako ate ngende mu birala bya kigwagwa kansigale wano waali mukolera emirimu abanfuma banfuma bwempeereza Katonda ate bwakulaakulanya obulamu bwange kubanga bw'ojja n'osoma Petero ssuula yakumeka Petero ndooza berwa Petero oba ssuula ya 3 awo njagala nkulaakulane mu kigambo ekya Katonda nkulaakulane ebintu ebirala kubanga okuweereza Katonda kulimu amagoba amayitibwa waliwo empeera ennene mu kuweereza Katonda. So n'olwekyo omukolo gukyagenda mu maaso gugoberere yonna gy'oli omanye gavumenti etwagaza ki. Waliwo abagamba saagala kuliza mukulembeze talina byaŋŋamba kati omukulembeze watalina byaggamba then va mu nsodduke kuba yakulembera ne bw'otaabiwulira